Mu kitundu kyaffe kino ekyokusatu ekyagataliiko nfuufu katandike n'akulira ekibiina ekivunaanyizibwa ku ngabanya y'ebintu mu Busiraamu Sheikh Kibaate alungamizza ku ggulire erya Haji ne Hajati lye twakulaze eggulo nga bano bakayanira ebyobugagga. Ab'ekibiina kya Sharia Inheritance Service okulembeddwa mu Sheikh Kibaate Ssebogwawo akikuulira balungamiza ku by'obufumbo bw'ajatira Mira Latifa ne yajjajjamiru Kalula Beebudo nga bano twabakulaze ku mawulire gaffe agataliiko nfuufu olunaku olw'eggulo nga baanika obuziina bwabwe mu lukiiko. Hajati Latifa yategeeza nga Haji Kaole bw'amugobaganya amuviire Maka ng'amazeemu ebbanga. Ne tugula bbulooka ne tutandika okuzimba ennyumba natundawo nga tesimulina. Sheikh Kibaate alambuludde emitendera egiyitibwamu okutandika obufumbo mu tteeka lya Sharia. Obusiraamu bukubiriza abantu okufumiriganwa abakkiriziganyiza n'abazadde bakkiriziganyiza. Mu ngeri emu atangaza emitendera egiyitibwamu abafumbo abasiraamu ababa baagala okwetalaka. Oba osazeewo muta muleka agende ate omusibirire n'omusibirira okusinziira ku nfuna yo bwefaanana. Ekyo nno bwe kiba kibadde kyetaaga mubeerewo n'omuwandiike obutta omukyalo oyo mu ngeri emu wabeerewo n'abajulizi abajulira ensonga eyo olwokwawukana kubeere okusinga okubeera nga kulungi. Ne mbanga mwawukanye tubabeera ng'omuntu avuma munne oba okumwogerera ebikikinike ebifaanaganako ng'ebyo. Awabudde ku ddiyo omukazi omusiraamu lwazzaayo amahale agamuweebwa. Omukyalo oyinza okera ku makya nga gw'okooya omwami gwano bw'osalawo mweyambula okwata amahale ge ge yakuwa n'ogamuddiza mu busiraamu kwasendizo ssente oba kyaba yakuwa. Kabina byonna bibabiganye era ayogedde ekirina okukolebwa okulaba nga abafumbo baawukana tebeetyobodde. Mugende mu bakulembeze bammwe ab'eddiini babalambike babagolole babatereeze embeera ebeere ng'etambula bulungi. Alungamiza ku mukyalo omusiraamu abatazadde mu bufumbo bw'alina okuyisibwamu nga gisinga obukulu akubiriza abagaana okusonyiwagana. Olwekyo obusiraamu bukugamba omukyala asitaabira mukyalawo okukolera ebyotekedde omukakasi osalawo muta era enta y'obusiraamu enta y'omukyala azadde n'omukyala tazadde yeemu, engabanya y'ebintu y'omukyala azadde n'omukyala tazadde yeemu, empangala yonna n'omukyala azadde n'atazadde yeemu. Abudde abaami abanoba obutasuulira obuvunaanyizibwa bwabwe. Oyinza okuvaawo n'ensonga zo naye bw'obanga ovuddewo tobonyabonyanga bantu bawaka. Kisooka bawe emmere bali, ekyokubiri bajjanjabe, ekyokusatu olw'obuzibu banaasula n'embeera zonna. Bwe kituuka ekiseera nti okomawo aye tokomawo kubafumutula wagobawo mu nviire nedda komawo mu mbeera esinga nga ennungi kubanga abafumbo bano eggulo bawansiganyiriza mu maaso g'abaana baabwe ebisongovu nga Haji mu kudda waka yakomyewo ne loole y'abaana ng'agamba nti alina bangi ate talina bwakubalerera. Nagenda okulaba nga nkalu bagimusula ate nga nina amaki abaana Haji n'agamba obuzigombolanga muli mu maaso bw'enti n'amugamba nti ndi malaaya ye. Noliyati Namagembe yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Abatuuze ku kyalo